ekyo tuleeta makanisa gammwe si kuwuliriza nga muvuma musumba gundi si kyekindeeta ewuwo ekindeeta mu makanisa go sigenda kwatakinga Museveni oba Bobi Wine oba Besigye oba Abedi Bwanika oba Katumba Oye si kyekindeeta ekindeeta mu kanisa yo kunsomesa kigambo kya Katonda nakunzizaamu maanyi so nkujjamu ntandika okujjamu obwesige njagala mbabuulireko mu mazima ga Katonda ffe ng'endiga zammwe ffe ng'abagoberezi bammwe tubajjeemu obwesigwa. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wa mukwano gwange ezivaamu omukulu zangaala abasiddi omusunsuzi linnya lyange agaliwo gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero mukulu gwe nkomyewo naye otera okumulaba sijaga nti mupya ku mukutu guno ajagera maaso kuba nti ababuuzaako ebigambo tubigambe. Mukama waffe bazibwe abatulaba amanya gange nze Nsereko Godfrey. Amina mukama watuweera omukisa. Amina. Ezimu ku nsonga ezibadde zitambula is now a week omo wabaddewo olutalo lutambulidde n'ebbanga ddene olutalo lw'abasumba kati nga baaluyingira hedon tebikyali byakwekweka nti amannya beeyogerako nti omusumba w'egiri kati beeyogerera ddala ku bituuti. That is Pastor Kayanja ne Pastor Senyonga. Pastor Kayanja we aviirayo kubanga ayogerera ddala ku Pastor Senyonga is recent. Yes. We aleta matrix obugundi obwali bulaga amasimu nti Pastor Senyonga yenyigira mu kubeera nga amukakati kake emisango ng'ayita mu kuba amasimu wano na wali. Obwiki ne Pastor Senyonga ate ye abadde aviirangayo ddala omusajja n'amulumba ki direct. Olutalo luli wakati wa Pastor Kayanja ne Pastor Senyonga. Si be bokka waliwo n'omusumba ow'okusatu but tujja sooka focus tugiteeke wano. Nze when nasaliddewo to having ekintu kino the show is when the mutabani got involved too. Mutabani wa Pastor Kayanja yagetinze involved ku kituuti kwennyini because bino bye twogerako bihappeninga ku kituuti kwennyini. Mutabani wa Pastor Kayanja we yavuddeyo yakozesezza obusungu bungi era kisobola okutegeerekeka nti abantu tunyiiga. N'agamba nti byonna Pastor Senyonga abikole naye alekerawo okuyisa maama we mu kamwa. Namugamba oba olumba kitange mulumbe nga bw'oyagala nange oba onnumba ffe weetuli va ku maama wange va ku maama wange mukyala wa Pastor Kayanja. Naye ng'omulenzi alina obusungu bungi cause ekyasinza okuba nti kitiisa ze statement ze yataddeko nti byonna bikole naye tojja vaawo nabyo. Osegeera gwolowooza nti ojja kukiwano naye you won't go away with it. Ekyo njagala nkukakase n'onaagendawo n'onaagendawo. Nziramu babuuzaako era nate omulamu ogwo ekintu ekyo kyoleese kiri sensitive mu ngeri nti omanyi omwana bw'asitukiramu omwana ebiseera ebisinga aba mukwambwemukko okusinga ate muzadde we kubanga muzadde we ayomba alekamu kubanga ye alina history amazima gali nti Kayanja ne Senyonga balina history ezaabwe ate ezibagatta so kati ng'abazadde bo bakola ki yadde bayomba banyiga ne bayimba bakola ki bayomba balekamu naye omwana talina history ya holdinga n'omusajja ono yagamba tokola ki kubangi mind oba talina yabeera mukambwe mukko yabeera mukambwe mukko naye nga ebyo byonna nga bigenda mu maaso endiga zo tuzireseewa nina ensonga nnyo ze mbadde nja tutunuulire ng'abantu saaka tuzitunulire ng'abasumba omanye ebiseera ebisinga oli bw'atandika okuleeta defensive n'abikula ebyawandiikibwa aba alina kukyagezako okudifendinga kati nze saagala tutunulire tubikule bayibuli tunenye abasajja bano basing on the bible
njagala kusuulira kubanga nabo bagimanyi bulungi tusaagala tubikule byawandiikwa ko babimanyi babimanyi bulungi nnyo njagala twogere ng'abantu aba bulijjo ng'ebintu bino nga bwe tubitegeera otegeera era njagala nabo bakozese omubiri beyambula ekyobusumba bakozese omubiri bategeera ebintu bino bigenda mu maaso between them njagala otegeere nti abasumba si beeboka balina entalo abasumba bangi tubadde tuze tubalaba nga balina entalo ono ayombesa ono nayombesa oli onaavuma oli onaavuma ono onaavuma ono waliwo n'omulala ono omusumba ono omulala ow'omukisenyi naye era naye mwali mu nnyo oyo namulala oli direct ku radio lwaki nze nganze Nsereko Godfrey njogera ku bantu bano ndi musajja mulokole maze mu bulokole emyaka egiwerako ate ndi muweereza ate abasajja bano mbalabirako nga batata bafe ab'emyoyo omwoyo omutukuvu mbalabirako ndi tubadde tubalabyeko kumala ebbanga lyonna nze nakula nga mpulira musumba kiganda ng'abuulira enjiri taata wange yamuwulirizanga taata wange omugenzi kiryowa yamuwulirizanga ewaka n'ekiro kati nakula ne kalukyaza ezo nti ku ssaawa zino ntekako kiganda ayina ebigawo ne mukyala wange fe tweddanga ewaka ekiro nga mukyala wange tulina kiganda agenda kubuulira ssaawa zino za kiganda netugamba mukyala wange ewayi okimanyi nti Serwadda zino ssaawa zabuulirako nga nokuddeyo nempulira Serwadda nga nokuddeyo nga tulina okuddeyo ntulira Pastor Kayanja nze nasisimukanga ekingamba this time Kayanja alina nga ntekako nempulira Senyonga yabuulira lwasa mayinja we used to feed on these people even up to now we are feeding on these people spiritual nga tufeedinga ku bibera ebyo by'omwoyo ebiva ku basajja bano naye weekanga nti njaga kubaako byenjogera ensonga ezimu entono nga 2-3 iffe endiga mutuleseewa bwe mweyambula ne mutulaga obuziina bwammwe ffe endiga mutuleseewa ffe nga ffe mwagala tuddewa kubanga ebiseera bisinga ffena tuli mubiri gwa Kristo omubiri guli wamu it is one body of Christ and this is the body of kangamba body of abalokole the whole body it is one body yadde nti gwosabira gundi yagudde osabire but it is one body ndekati gwoyagala nzirewa mutandise okukozesa omubiri gwammwe mutandise okukozesa emibiri okusalawo nga mukozesa emibiri kati mufuuse Besigye Museveni ne Bobi Wine ne Bwanika n'empuuka kati abasumba bwe mufuuse okitegedde ebintu bireesewo division amongst us fena waliwo division tweyawuddemu omubiri gwa Kristo gweyawuddemu tutandise okulaba ab'Ewakayanja ba enemy n'ab'Ebwayise ab'Ebwayise ba enemies n'ab'Emakerere kati ba enemies n'ab'omukisenyi ba enemies n'ab'egundi kati weesanga nti ffe emibiri ffe abakule ffe ababagoberera mweweebudde maaso gaffe kubanga ffe abamu ku ffe twakola mu families nga ziri abusive nga bamama baffe balwana ne batata baffe kati namwe bwe tubalaba tulaba nti musumba gundi agenda nayimirira namalesa namba n'avuma gundi kati weesanga nti kati n'avuma musumba gundi kati ffe kati nzirayo ku baana abakudde mu families ezirimu wrangles eziri abusive nga bisawo bawo bikonde abaana abo bava families bazivaamu banandika okuwulira discomfort bana basumba babayomba bwe bati ndowooza oba tuddeyo mu madini gaffe kubanga abasinga ku ffe tulina amadini ge twazaalwamu nze nazaalibwa mu ddiini ya Bukatoliki gye bankulizaamu era n'obulombobombo bonna nabukola kati bwe ntunuulira abasumba bange nga bakola ebyekisiru ebitategerekeka ngamba owaayi kanzireyo mu Bukatoliki kuba bafaatha tebayomba kubanga faatha ne baba alina obutakkanya ne faatha munne amuyita bajja tuula eri nga tetumanyi nebogera ate mpola
ate mpola father ne bwaba alina obukambwe ku father gundi ajja kuyimirira agambe bannange njagala okubanga mbagamba ebigambo bino anti temukolanga ng'abantu abalala naye tubeere bantu bakkakkamu nga tukola ensonga ezimu toyinza nakutegeera naye musumba Reverend muno bafather munne yalitegeera nono yansunye awo yansunye naye oyimirira otya notandika okuyomba noyomba no pointing out fingers gwe musumba gundi naye nga naawe oli musumba nakano ene namba yagundi musumba gundi bangi nnyo lwakuba nti oyogedde mannya matono no naye bangi nnyo kino kyekibadde abaliwo ennyo anyway kuba kati ate oyo makerere twogera ku basumba bonna twagala kwogera ku musumba ono nono twogereko bonna so ekintu kino kirala kyebayita wala ekigambo kyebayita faction forming nabadde of course empisa faction forming nti kireetawo kiformingawo small groups amongst the bigger group kireesa obubiina mu mubiri gwa Kristo nti oyinza n'okubeera n'ekkanisa ng'ekkanisa erimu abakuwagira n'abatakuwagira because kino nene musumba oyo ku kya Museveni oyo musumba simuwagira naye ku kya Bobi Wine olwo musumba muwagira kane tufuna ekibondo mu kanisa yo mwennyini nti waliwo olw'okuba nti wayombe n'omusumba omulala ne wabawo obubondo obukuwagira olw'okuba wayombe n'omusumba omulala ne wabawo obubondo obutakola ki obutakuwagira kati tuli mu makanisa nti tulinamu obubondobondo lwaki because abasumba bavudde ku mulamwa gwabwe ogw'okubuulira enjiri ogw'okutuliisa emyoyo batandise okuliisa emibiri nti n'endiga zaffe zonna zikola ki ne ziva mu myoyo ne zidda mu mubiri kubanga amafuta gava ku mutwe ngakola ki gakulukuta wansi nti kati wesanga kati naffe tutandise kugoberera ebyo naffe tutandise these pastors batandise okufuuka political because this is politics bayinza ofuuka political bali mwoyo naffe tutandika okusalawo okusinziira ku mibiri gyaffe nga bwegikola ki nga bwe giragira tuvudde ku mwoyo bireesewo kye bayita loss of trust obwesigwa mu number one mu congregation mu bantu ffe endiga ffe abajja okusabira mu makanisa gammwe bireesewo loss of trust obwesigwa mu bakulembeze bannammwe nti omusumba ono nga nali mwesiga naye bw'atandika okulumba omusumba omulala nze badde kambabuulire basumba baffe with all due respect ffe ekyo tuleeta mu makanisa gammwe si kuwuliriza nga muvuma musumba gundi si kyekindeeta ewuwo ekindeeta mu makanisa go sigenda kwataakinga Museveni oba Bobi Wine oba Besigye oba Abedi Bwanika oba Katumba oye si kyekindeeta ekindeeta mu kanisa yo kunsomesa kigambo kya Katonda nakunzizaamu maanyi so ntandika okujjamu obwesige njagala mbabuulireko mu mazima ga Katonda ffe ng'endiga zammwe ffe ng'abagoberezi bammwe tubaggyemu obwesigwa kubanga tetukyategeera kigenda mu maaso tuli awo ogende waka notekako TV katugamba otaddeko TV zaabwe balina TV nyingi nnyo kati zisinga zinezensi which is a good thing era nkyebaliza Katonda nti finally omulokole TV zisinga zinezensi wakiriko awo waki ezensi mukama mulungi ezensi bali mu kuziggalawo naye nga zikyakola ki zikyatotomuka ekyo tukyebaliza Katonda era olwo gye mmanyi mulokole ye yagiguze naye nga yalina ya musiraamu naye mulokole yagiguze eyo si gye twagala okugenda naye twagala okwebaza Katonda nti wakiri tumeruka kati wulira endiga mutulese mu bbanga odde ewaka otekako TV ey'omulokole omu n'atandika gwe musumba gundi olwo nawemula olinaku zino omusumba wemula mukambwemu notekako nawemula noteka ku ndala ono navuma musumba gundi noka obantekeko kweno gwe tomanyira gwe oli mubbi gwe musumba gwe olizimanya okola ki
noteka kundala era nayo yamulokole gwe njagala mbabulire gwe musumba gundi nokaba naye noteka kundala kati tulabe TV ki ati raba awo wennyini onywete saa zino kati abagoberezi be balina ate obuwulirira abasoma webale nnyo kati kyendi mu kukola kubanga omulamwa gwammwe ng'abasumba gubalemye okukola gwe mulina okukola kati ffe endiga zammwe katubabuulirire mutuule mukkalire tubabuulirire kubanga muvudde ku mulamwa gwammwe gwe mwalina okukola gwe mwatandikirako neegomba obulokole bw'abalabye ekkubo neegomba obulokole bwa musumba Kayanja eyayimiriranga ku kituuti ky'ebibaawo n'akazindaalo kamu ne ka microphone kamu neegomba obulokole bwa Pastor Bujingo ng'akyali wansi wa Pastor Serwadda neegomba obulokole bwa Kiweweesi ng'akyali mu Kiwempe neegomba obulokole bwa Namutebi ng'akyali wali ku Nfudu ontegedde neegomba obulokole bwa Serwadda ng'akyali awo waali awo nga tanabana kuzimbawo ng'akyali mu Kiwempe mu bibaawo neegomba mu bufunze neegomba obulokole bw'Ekiwempe ate nga baatuuka ne bakirwana naye kati twegomba obulokole bw'Ekiwempe twagala kudda mu Kiwempe no batuleetera okwagala okudda mu Kiwempe kubanga bwe bulokole kati when you reflect back on history of the Pentecostal church in Uganda we start regretting why all this is happening regretting olw'obulokole obuliwo kati twegomba obulokole obwo tugamba oh my God what did we miss here where did we go wrong here exactly abalokola abasumba baffe mutuswazize ekimala naye tuwulira tukooye ng'endiga zammwe tukooye okukola okusalawo decision making ffe nga ffe okusalawo kutulemye era nga mbadde nkugamba tetukyamanyi kyakukola we don't know what to do we don't know where to run obubondo obuvuuse obubondo ekyo wakivuuse obubondo politics ayingidde mu balokole b'e Uganda mu basumba b'e Uganda n'akwajja politics w'e Uganda atuleetedde emitawaana abasumba baffe gavumenti ebayingiddemu nnyo si mululu leero nkoze post ne ngamba nti as we are heading to the elections 2026 don't accept to be compromised. And who tells you that they are even ready? They are ready to be compromised, which is very wrong. They are getting themselves ready. Tugamba basumba tugamba balala Anti, but they are getting themselves ready. Ojawulo ra statements kati eziri ku bituuti oli yakulagiddewo nti agwe no ndi wane segeza nuna alina okujja musembe abasumba baffe temubeera compromised na politics si gwe mulimu gwammwe. We have a lot to talk about. Tulabye notinga wano mutuleke tubeegayiridde mutuleke mutuyowe emyoyo gyaffe because si kibi abakulembeze abaleaders okwogera ku byobufuzi bw'eggwanga naye waliwo okubeera njogedde compromise kyanjawulo n'okwogera ku bigenda maaso ebibi gavumenti byekola oba ebyobufuzi bye bakola byanjawulo anti kati awo wennyini olaba politics ono obagamba nti si kibi okwogera ku byobufuzi mu church. I want to remind you omusingi gwa politics we Uganda ono politics ow'ebyobufuzi okulembeza it is 100% 100% based on divide and rule. Ate nga church tekola ate nga church mu policy we Uganda ekola omulimu munene ati naye ekyennaku kiri bwe kiti church si kyerina okukola olw'ensonga church egamba mwenna mujje nga yemuli wabula ate omunnabyafuzi waalinyaga bali bakola bati ŋŋamba munnabyafuzi waalinnya ewantu agamba bali babi fetuze kikyusa bali bagenda eri twakoowa tukola ki okitegeera ate nga church yeebeera ekola ki nate enaku zino kyaki enaku zino ye Uganda eri mu kwawuzaamu. Thank you. Okitegedde eri mu kwawuzaamu. Wekanga nti kati waliwo negative influence mu baana n'abavubuka. Kati nganze ayagala nnyo abaana ndabira ddala nga
the next generation abasumba baffe tujonoonye generation next ejja eyonoonese tekyalina weddukira abaana bali affected abavubuka kati beekumamu omuliro gw'otamanyi muwendo olw'omusumba waabwe abavubuka beekuba ebikonde enkya n'eggulu okitegedde abavubuka bakoma beekuba ebikonde bagamba gwe oli waawa oli wa musumba gundi mwe muli babbi oli wa musumba gundi mwe mulikola bino oli wa musumba gundi mwe mukola biri oli wa musumba gundi mwe mukola bino musumba afe yatuka tetujja mu kyaki yamu kankubuulireko weebale nnyo kwogera kintu ekyo omusumba bw'abeera alina olukuŋŋaana ng'alina olukuŋŋaana n'akola olukuŋŋaana n'awandiika ebbaluwa n'awandiikira kyaki endala nina olukuŋŋaana lw'abavubuka mbadde nsaba abavubuka bamwe bambi bajje mu lukuŋŋaana luno n'awaayo ebbaluwa omusumba agisomamu enkeera ayita abavubuka bonna bagamba sibalabayo ekyo nkirabyeko emirundi si gumu si ebiri si esatu kubanga obulokole mumazeemu ebbanga nkirabyeko n'amaaso gange ng'omusumba ayimirira n'agamba abavubuka sibalaba mu konferensi y'omusumba gundi mugeza ne mugenda nkirabyeko era nkiwuliddeko kati oŋŋamba otya nti musumba Senyonga kuba yokedde amanya ga ndi musumba Senyonga asobola okukkiriza abavuka bagende mu lukuŋŋaana lwa pastor Kayanja and the reverse is true and the reverse is also right nti abavubuka ba musumba Kayanja bayinza bakyogenda mu lukuŋŋaana lwa musumba Senyonga ye n'awulira nti mwagenzeeyo agamba temudda kuba kirabika muli bajeemu bagamba mbu muli bajeemu bagamba nti muli baki yes kati byo bye bireese nti abaana baffe bali awo tebategera kigenda mu bataata baabwe tweweebudde pango oli kwebyo byonna ng'oyogera ku baana waliwo ate abaana abaagala okufuuka abasumba anti kati kyemugambye nti abaana omusingi gwabwe guli affected okinzikiddeyo bulungi abaana omusingi gwabwe guli affected nti abaana bakulira ku hatred okuzimba obusumba bwabwe nti vumono omusumba omujjeko endiga zijje ewuwo gwe musingi kati fe abaana abakola obusumba kutukulidde kutuli mukulira mwe basumba gwe muli mu kutukulizaako nti vumono endiga ze zimukyawe okole ki ontegedde vumono endiga zimukyawe bajje ewuwo nina omusumba gwe mmanyiira alina waabeeraawo yavuma buli musumba yenna era nkulayirira abasumba bo baali affected mu flocks zaabwe yavuma buli musumba era abasumba bonna ne baddukayo ne bajja nti gwe musingi gwengambye bibona division mu basumba bino byendi okwogerako division zezigenda mu maaso zino byebizibu ebigenda okubaawo kati nga kino nti tukulidde ku musingi gwaki gwa divide and rule baawulemu baleete ewuwo kati abaana bano abakoze musumba bakuliddeko ogwo omusingi kubanga tukulafula basumba baffe bakola ki bavuma buvumi tetukyayagala kyova nkugambye tuvudde ku musingi gw'ekiwempe tetukyabuulira njiri oba ontegedde jawo ntegedde tetukyabuulira njiri ya Yesu Kristo ey'okulokoka katuli mbirala nnyo kati kyetwagala tetukyayagala waliwo musumba bamuyita Paul Gidudu musumba wamaanyi nnyo ali eyo Mbale yaŋŋamba ekigambo naŋŋamba nti yali agenda tandika kampeyini yakubulira njiri mu city Mbale city yaŋŋamba ekigambo naye kyankwatako nnyo yagamba nti omanyi ekkanisa zivudde ku mulamwa ogw'okubuulira enjiri to convert okukyusa abantu begatte ku bulokozi okukyusa abantu balokoke eri Yesu Kristo naŋŋamba nti ennaku zino abasumba baagala kutwala already balokose
banona chiwedde nangamba naye ate bakifufugaze kibe kyabwe nangamba naye nze njagala kubuulira myoyo mipya abantu balokoke njagala kukola kye bayita discipleship njagala mbuulira abantu enjiri balokoke bajje mbasumbe mu kanisa yange. Thank you. Nangamba I am not after these people are already abali born again. Sibendiko njagala bana abakoze eki abapya natunda tunanga ekigambo kya ngambe kituufu okusinzira ku byenda bakati mu balokole bakola ki kati gwe ku njiri ebuulirwa osobola olokoka webale nnyo olokosa otya ku njiri ebuulirwa kubanga omusajja ali ku kituuti sijja kwogera obuulira otya olokoka otya ng'olyaga olinga embwa olinga kiro olokoka otya onolokoka otya kuba kati ogamba anvumye embwa kati wano kandokoke amazima gali nti abasumba baffe muweddemu ensa temukyalina nsa ya kirokole because mwenna muli poisoned by money by politics omwe mwenyini mwabagamba nti the love by luxury the love of money okwagala ebintu oko the root is the root of all evil eyo okubeera ne sente si kibi naye omululu gwazo okuvulubana ku lwa sente ekanisa kati tezikyagoba myoyo tibanayo brother balokose sister alokose genda mu discipling alokoka anywere mu mubiri gwa Kristo alokokere ddala akyuke omanyi abasomena kuzo kye babala abalagamba nti kati wano wenfunayo abakule endiga nga 10 buli ndiga nga buli kusande wa mutwalo kakadde buli sande kiba kiwedde nomanya nti nemanya nempawandika nemanya emirimu gye bakola nembala ekiweebwayo kyabwe awo mba nkikoze eki church is business kati walwera omusumba Jews may he so rest in peace yagamba nti church is business, this is business, I'm doing business yakyogera yafa Jews omumanyi omumanyi omutegedde yafa Jews yagamba this business nti yakoloka business ke kati kyekigenda mu maaso munaku zino nti ate awo ku kya business me I think these pastors because ndabye bangi abakyuse bangi notya n'okutya nenze ndowooza abamu abeera oba yali mwavu nnyo wuliriza pointi yange abeera yali mwavu nnyo kati n'ayingira obulokole nga enyiike yonna emujjudde kati olw'okuba alina ekirabo ky'okwogera oba naafuna ekirabo kuba ŋŋamba bano obamu batuuka ne basukka olw'okuba alina ekirabo ky'okwogera n'ayogera bulungi eri abantu n'agenda nga kikula n'afuna abatandika omwegattako kati tayimu etuuka ebintu ne bijjamu ssente nga laba abantu bateekamu nnyo mu kabbo kati oluvannyuma n'atandika kutoba sente zino zireme kendera wabula zikole ki nga tekyali ku byamukama yadde anti obuzibu sente zikuleetera ekikemu naye njankubule mu byonna byolikola mu nsi muno lwanise ekikemo kya sente omululu gwa sente gulwanise nti always bwe ziba zizze ziteminge zifuge zikakkanye amanyi gazo galeme era mu birabo byonna byewandiisa bye Katonda akuwe ekirabo n'amaanyi agasobola okukkakkanya sente omululu gwa sente nti ne bwe ziba zizze ozikkakkanya otherwise sente bw'ogikkiriza n'ekufuga oba oleese omutawaana mu bulamu bwo kati kyekigenda mu maaso mu basumba baffe abakaakati ki-affecting outreaches ngamba mu kubuulira enjiri nti abasumba kati tokyasobola kuyimirira n'ogenda n'obuulira enjiri tebakyabuulira njiri ya bulokole ki-affectinga ogenda okukola ekituuti kati n'obuulira enjiri nga nigwe obuulira mu Kampala wano oli agamba
Leero bano gwavuma ne gundi muli mukuyoma gombuli okulokoka gwavuma ne gundi gwayimire kusi novuma gundi gwambuli okulokoka ombulira ngani ndokoka ki ndokoke envume nange era neno gye okuloka kuvuma neno gye ndi nvuma kati kye kindokosa olwedde envuma njawulo kiki kyogenda okukola ekyenjawulo ennyo mu bulamu bwange nga ndokose kuba eno nsiiba nvuma naawe ovume ffenna tuli bavumi kati kiki kyombulya ekyenjawulo kiki kyogenda okuŋŋamba togenda kunzikakanya wawula ogenda kunkuma mukumi muliro okukola kyembadde nkola kyenyumirwe abasumba balina ne babuloga kati omusumba alina babuloga okola posti emunga eri nenge egyemucunywamu babuloga ne bakubuukira ne bakuwa babuloga ne bakuwa kati ŋŋamba ki bwe mansobola okufuna tiktok avuma ebigambo ebinene n'ebyawa ne muwa omulimu ajja nkolere nempa omuwemuzi omulimu yemba nambulira ddi enjiri olokoka omuwemuzi ajja nkolere naye nga omulimu gwe mwagaza kumpe mulira bannenya ontegedde kakati onongonenya ki ogenda kumbulira njiri kindokoke kati outreach eziri affected nti kati okwata ku kibiina ekinene nnyo okulokoka kikyali kizibu kyatabuseemu so wesanga nti ebyo ebizibu byetufunye mu kwawukana kw'abasumba baffe waliwo kye bayita reputation ne public perception reputation mu bantu ekifaananyi kyammwe mu bantu kyonoonese mukisse your reputation eri affected abantu eyonoonese kyebalaba kati abantu ekifaananyi kati gwe musumba gundi bakulaba batya bakulaba bulala tubalaba bulala kati mweweebudde tubalaba bulala nti kati mukola birala kubanga omulamwa mwaguvaako era kati kiringa omanyi wali trust bwoluzinga trust your reputation ebeera affected kuba omuntu aba takyakwina ebeera affected nendaba gyakulaba ekyo kiringa okuba nga toli mwesigwa mu ssente ekifaananyi kyo mu bya ssente kifa nti nakutereza ssente zange ndi bakuwa ssente ez'okuzimba eddwaliro ery'erubowa n'ozirya nti bw'olya ssente z'erubowa trust yaffe ey'okuwa ssente ez'okuzimba amalwaliro efudde kati n'ekifaananyi tukusiga ekifaananyi ekibi nti oyo mukumpanya ye reputation trust and reputation tutandika okusiga ekifaananyi gamba oyo muki kati ne reputation y'abasumba ekifaananyi kitubalabiramu kati kirala tubalabanga ababbi tubalabanga abali ba ssente tubalabanga abaava ku mulamwa tubalabanga abayaaye tetukyabategeera ekifaananyi kyammwe kye mwesiize kati mu bantu kubanga obuziina bwammwe mukoze eki mutandise obujjayo abasumba bakolagananga edda ne bakwatagana kubanga baamanyanga omulamwa gwe baliko nti omulamwa gwa mubiri gwa kristo omulamwa si gwa ssente omulamwa si gwa kwetunya kutegedde nga tumaliriza twagala tutunuulire emirimu gy'abasumba baffe nga bwe tubitegeera nabagambye nga saagala byogera nga abasumba bwe babitegeera kubanga awo mba ngenze mu bible doctrines njagala njogere nga bwe tubitegeera nzikiriza nti omulimu gw'abasumba ogusookera ddala kulyowa myoyo kutuluŋŋamya ku byanzikiriza ya bulokole nanzikiriza ngeri y'obulokozi kutukyusa mpisa morality mpisa waliwo kye bayita pastoral care pastoral care eri endiga ng'omulimu gwe gwakumpa counseling musumba nina embeera gye mpitamu kankusabireko ennaku zino bw'oba tolina ssente tebakulyowa mwoyo kansolingi ennaku zino obeera mu layini muyimira mu layini mugenda mu kansolingi naye no nga wali abo abakonjera abagoberezibwa musumba oli amanyi muna togenda mu maaso ga musumba ng'olinga lonsa onaatera okugenda ne munange manya kubanga maaso ga musumba awo nogabana
eno bakola ki bakupika ebigambo nga tonnatuuka wali ewa counseling olina okuba nga olina kokoze ki koolinamu benaku zino nti tuvudde ku mulamwa guli okitegedde tutenda this sheep tutenda that is why babayita ba shepherds babayita basumba basumba ndiga sinti oli ndiga anedda kiri kabanga kabonero omayina mmwe abaloke namwe mugende mwesiriwaza olwokuba oli agambye nti ediga abategeeza nti oli ndiga kaba kabonero k'omusumba alabirira endiga nti omanyi omusumba alabirira endiga mu bayibuli mu story za bayibuli endiga omusumba w'endiga alunda endiga kale katugamba omulunzi w'endiga yalabiriranga endiga ezo to the maximum ng'afaayo nnyo nga ne bw'aba abuliddwako endiga emu ku 100 addayo ziri tazireka omanyi waliwo abasiru abeesiriwaza abagamba mba olaba aleka ziri 10 nedda tositemuwunga kiri 10 akikwata n'akiggalira bulungi n'amanya nti eri kiseefu n'addayo n'eri ebuze n'aginona n'agikomyawo mu kisiibo nebo balowooza mbu ziri azireka nedda nti olwokuba nti ono omulunzi njagala kireeta bulungi nnyo mu kitegeeza nga kiyita musumba nti ono omulunzi w'endiga yalundanga bulungi endiga ng'azirabirira azitwala ku mazzi ne zinywa amazzi n'azitwala ne zirya omuddo n'azijjanjaba n'azikuuma bulungi nnyo zireme kufunako obulabe n'azirabira to the maximum kati baalabanga omulunzi ono ow'endiga engeri gye yazirabirirangamu ne bagamba nga indeed is a good shepherd n'omusumba bwe yandibadde kyeba ne batandika okukambako ki omusumba n'endiga ne batandika okugamba kati bano tubale mu kifaananyi kyaki tebagamba nti muli ndiga it's a picture bakirayinga picture okulaba nga ono bw'alabirira endiga ze so ne bagezaako olaba nti bambi na bano tulabe nti balinga abali sakoza kigambo tosiriwala kinenge gye kimanyiizaamu teweewuuza kyabati era bano bagamba era kyeba mulindiga si kye baba bategeeza so njagadde mutegeere ekifaananyi ekituufu engeri gye ziri ndiga kanzirage nti ddala omuli ndiga basumba bannaffe tetuli ndiga tetuli ndiga tuli bantu tetuli ndiga so we are running out of time. Discipleship. The role of pastors is teaching and discipleship. Kyekije ngambye musumba olipo ogidudu kyali mukola anoonya bapya ayawulira njiri olokoka ku discipling tayagala kubba baki balala ye yagamba obaalokoka dda kati omulimu gwange njagala kubuulira njiri abantu balokoke njagala bano abaakalokoka benjagala okudiscipulinga ye discipleship ekkanisa gye nsabirako ekkanisa gye nsabirako erina classes erina kirasi esooka ey'abapya abaakajja abaakeyunga ku kyaki abaakalokoka ne babasomesa ekkanisa byekkiririzaamu n'obulokole ne babatangazaamu n'obulokole bwe buli erina kirasi eya bible classes ezesomesa nti bw'ova wano ogenda mu bible class nti bw'ova mu bible class oli singo tonafumbirwa tulina kirasi yo oli mufumbo tulina kirasi yo ontegedde oli muvubuka tulina kirasi y'abavubuka bw'ova eno mweno kirasi esooka kijja kitambula mpola nawo ne bakwawuzaamu tulina kirasi y'abaweereza kati ku makya tukeera mu classes ontegedde bulungi service etandika omusumba kya service etandika saawa meka saawa 4 naye church
the entire church starts at 9. Nti between 9 and 10 tusooka ffenna kusoma buli member wa church alina kirasi gy'alina okugendamu tusooke tuba discipling nga temunabagenda kubuulira kigambo kya Katonda wali ontegedde mwenna musooka mu kirasi abafumbo balina kirasi yaabwe tetugenda buulira abafumbo wali ku kituuti mulina kirasi yammwe wali ebiri wali bya mwoyo gwokka musumba agenda tuliisa mwoyo kussana ku kituuti naye wano buli omu agenda mu kirasi for 1 hour era oluwera ssaawa 3 n'eddakiika 45 nga buli omu ayawukana buvaayo mu classes nga tugenda era osanga auditorium nga nkalu nga mulimu waliwo akabondo wali akakirasi then dividing mu rooms zizo n'ez'enjawulo nga classes gye ziri then after netujja okusaba ye kusomesa ne discipling abasumba abafe kye balina okukola kyokka ebyabasumba abalala mubyesonyiwe mulekaawo kutulaga ekifaananyi kyakwesonyiwa buli sawa si gwe mulimu gwammwe community engagement communities gwe mulimu gwaffe tuddeyo mu communities tulabirire abakadde tulabirire ba orphans tulabirire abalema tulabirire aba orphans mbogeddeko tulabirire abantu abatalina abantu abeetaaga obuyambi abantu abeetaaga okusabirako tusime enzizi mu byalo otegedde tuwe abantu emmere gy'emirimu gy'amakanisa leka ekkanisa ebeere ekiddukiro leka kanisa ebeere ki where people run for rescue leka ate kanisa ereme kubeera nga tulina gidduka mu buddusi kubanga efuuse ekitakola ki ekyokutiisa leka kanisa ebeere ekifo w'okuddukirawo okuyambibwa leka ebeere refugee yaffe bwe tuddukira okwewogomako nga tulina ebizibu ennaku zo kati kyesi tugyeko okukola bwekokkozi twagala giddukamu kubanga efuuse ekitagasa osegede vision and direction vision okwolesebwa ne direction gwe mugaso gw'ekkanisa vision and direction ontegedde okwolesebwa kwennaku zino kuzibumu bali tebakyalolesebwa nti direction is this ekkanisa erina omulamwa gwayo nti naye bwerabanga abavubuka abavudde ku mulamwa ebagamba no this is your direction bwerabanga abantu bawaba ebagambe no this is your direction erina kututereeza mu layini naye ate ekkanisa eri mu kutujja ku layini kati tuddewa oba ontegedde tegedde bulungi ekisembayo waliwo kye bayita passing on to the generation nti walabye musumba mutabani wa Kayanja kye yakoze already kiri passed on to the next generation nti kati musumba tutandise bye tukola biri kati passed on to the next generation to the next generation nti kati ne mutabani wa Kayanja Olutalo he has picked up from what ate no parents are doing era ne yali bulalamu ne mutabani wa Senyonga naye asitudde Olutalo he has passed on musumba passing on generation alukwasiza omutabani nti lulo mu lukwatemu yes kati n'abazzukulu nabo bagenda kusitula bakula balaba batakabwe muwana kikimu teka generation zaffe ndi omanyi oluusi omanyi tulina okwegendereza ebintu tulina ebintu bye tugamba nti oyo yatemudde omuntu netulaba nti kyekibi ekinene nnyo abalokole tulina ekintu kye tutunuulira ne tugamba nti oli bw'aba ali mu kikolwa eky'obwenzi tulaba nga kyekibi ekisinga mu nsi yonna era bw'oyogera ku bwenzi
ebibi byonna byonna oba ozize ebibi byonna byonna naye muwulirize waliwo obubi slight simple sins naye nabyo bibi no kati kankubulireko ne bwoba obulimba bwe bukyasinze nze namukwano gwange ayina ekizibu ky'okusasula mulyaza amaanya mama mulyaza amaanya yeyo darkest kona ye si mwenzi tanywa mwenge si mubbi naye tasasula mulyaza amaanya naye muwole omuwulire eyo darkest kona ye kati ekyo ekintu kye tuli mu kukola ekigenda mu maaso ekyo ekikolimo kiri mu kutambula kivudde ku bazadde kizze ku baana okitegedde kyafekitinze batabani baabwe kigenda kutabana kudda mu bazzukulu baabwe kigenda kudda mu bazzukulu b'abazzukulu era njagala bagamba abasumba baffe mu bitiibwa ebingi kino ekintu mulina okukimenyawo kati it is your role. The cycle stops with you. The cycle stops with you. Tuyino chikolako kati eno cycle etambula ereme kweddiŋŋana tugikutule kati ekutulwe kati tuleme kudda mubiri ndi bagundi bebakola na bano babikola bye bimu bye mukola kindeetera okulowooza nti oba abasumba baffe tebaasoma ontegedde waliwo omukulembeze omwali mu nsi eri ey'e Rwanda waliwo we namuwulyako ng'agamba nti buli musumba alina okumpa ekipapula kya diguri ndi musumba wawa tampadde buyigirizwa bwe mu Bible school siddamu okulaba ng'oyimidde ku situti olina kyaki kati nde tolowooza ne kiŋŋamba nti naye ndowooza abasumba baffe baddeyo basome ŋŋamba mu Bible school sigama mu masomero gano ŋŋamba mu Bible school baddeyo batandike okusoma obulombolombo baddeyo batandike okusoma wakiri ABCD eza Bible school bazitegeere bulungi bategeere kubanga mubaamu community eya church planting mubaamu community ez'okubuula evangelism mubaamu community eza church management mubaamu community eza marriage kati communities ezo zirina obulombolombo bwazo principles ndi we banaddayo ne baddamu ne barevisinga baddeyo basome berevising bye balina okukola ebituufu okitegedde tomanyi we banaddamu ne barevisinga banategeera balina okubuulira okitegedde basumba baffe abasumba baffe ab'ebitiibwa nti tubasaba simanyi lwaki mwetya kyogamba Kayanja ne Senyonga tasobola genda n'avuga emmotoka n'agamba mbadde njagala Kayanja kulaba tebasobola kyogamba Bujingu tasobola kuvuga mmotoka n'agamba owaaye musumba Senyonga njaga kukola tambuzawo bige tasobola kumulaba Kiganda tosobola kuvuga mmotoka n'ogenda ewa Kayanja ku geeti ne mwogeramu ng'abasumba man to man n'omugamba naye wano waliwo obuzibu tuterezezaawo tutya lwaki tonsabira lwaki toyagala kunsabira ontegedde lwaki toyagala kunsabira lwaki oyagala kumenya bumenya ontegedde kitegeeza nti nno waliwo ebintu ebirala bye mukwese entalo zammwe ez'amaanyi ennyo okusinga ku kino kye tutalaba
oba si ekyo oba mwebbako amataka oba wabba mukyala wa munno oba mweryaza amaanya bye mutaagala kutubuulira kati muvaayo mulina ebirala bye mwekwasakwasa ne mwevumaavuma naye nga mulina obukyayi bwe mulina oba mulina obukyayi bwedda oba mwagabana oba gavumenti yabawa ssente byembadde njogerako eno ate we mumala nga mutumanyira nti twesonyiwe ffe tusonyiwagane bannaawe gedde ekintu batugamba okwesonyiwa ate bo tebeesonyiwa kati obuulirira kusonyi bannange ndowooza mubeere bulungi Rukia yabadde ku kamera. Thank you.